Mukiro ekikeesezza enkya y'olunaku olwaleero omuyimbi amanyiddwa nga King Sir yakwatiddwa ab'ebyokwerinda nga bamujja ku stage. Wabula wenzijidde ku mpewo nga tumaze okukakasa ti King Sir ateereddwa. Ebigambo abyogedde ogenda kubeera ng'obiwulira. Mu ngeri y'emu Minisita Chris Baryomunsi agambye bannayuganda temwetantala okwekalakaasa. Minisita Chris Baryomunsi abagambye eno si Kenya, yenna aneekalakaasa ojja kukitegeera. Mu ngeri y'emu Minisita Evelyn Anite ali safe kubanga amawulire gagamba nti yadduse dda mu ggwanga n'ayolekera eggwanga erya Canada. Oluvannyuma lwa meeting gye baaliko ne Mwami Museveni byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Olwaleero munzikirize anti Dean Lubowa Sava yayagadde tumu-exposing. Ngenda kubuulira ebintu nga 6 Dean Lubowa Sava byazaakola nga bya bubbi era nga zaakwatibwa n'asibwa makomera ag'enjawulo. Byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Olunaku olwaleero muganda wange yonna gy'oli Robert Kyagulanyi Ssentamu alumbye entuŋŋamu, nabyo ogenda kubeera ng'obitegeera. Nzikiriza nkubuuzeeko wasuzeeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero munzikirize ntandike ne mwana mulenzi Manisuuli amanyiddwa nga King Sir. Kasooke tuwulire ebimu ku bigambo byayogedde nga tebannaba kubeera nga bamujja ku stage. Kasooke tubifune. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga. Okoze business za buli kika, otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi. Nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika, kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail. Kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega, enamba yange 0756599197. Bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna. Njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaleero oba we bukeeredde nga batugamba nti omuyimbi King Sir poliisi ya Uganda yagenze maaso n'okuba nga emujja ku stage bwe yabadde agenda maaso n'okuyimbira abantu be. Era ng'omuyimbi ono bamujja ku stage. Jjukira King Sir azaalaga Saidi nti ye awagira NUP oba awagira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Ne gye buvuddeko yagenda maaso n'okuba nga oba oliawo agamba agenda kulirizinga 100 songs eza revolution. Ennyimba zino abadde yakataako nnya. Wabula King Sir ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero yakwatiddwa ab'ebyokwerinda. Amawulire ge tugenda maaso n'okubeera nga tufuna we bukeeredde oba obudde buno bwennyini King Sir amaze n'atuteerayo obubaka. Finally ali waka. Wabula ebigambo byagambye bw'ati: Uganda Police, if you have a case with me, summon me. Don't come and disorganize my shows. You are scaring my fans. Agamba nti no Uganda Police bwe mubanga mulina omusango ku nze musamoninge nze ng'omuntu temujja ku show zange genda maaso na kubeera nga muzidisorganizinga.
awamu n'okutiisa abawagizi bange. King Sir agamba oba olyawo nze ebyange nja kubyogera. Saagala kubeera nga ntiisatiisibwa mu nsi yange. Mwana mulenzi King Sir finally ateereddwa era ali waka agenda mu maaso n'okuba nga oba olyawo akuba bulati ng'omusezi aliraanye limbo. Mu ngeri emu munansonyiwa olwayo tetukoledde mu vibe yaffe olw'ensonga nga bwe mumanyi amasannyalaze g'e Uganda nate gagenze dda, kale ng'ate tulina okubeera nga tubaweereza. Mu ngeri emu njagala kubeera nga mpitako eri omukulu amanyiddwa nga Chris Baryomunsi. Chris Baryomunsi avuddeyo n'ategeeza eggwanga olunaku lwabadde lwajjo. N'agamba Uganda is not Kenya. We shall deal with those idle fools, youth who think constitutionalism means banning parliament. Agamba nti no, Uganda si Kenya. Era tugenda kubeera nga tuvaayo tudiiringe n'abo ba idle fools abavubuka abalowooza nti constitution ebalagira kubeera nga bookya parliament ya ggwanga. N'agamba I repeat, Uganda is not Kenya. Agamba nkiddamu, Uganda si Kenya. Stop fooling yourselves. Mulekerawo kubeera nga mwerimba. Minister Chris Baryomunsi warned the youth. Agamba nti no, mama naba planninga okumakinga tu parliament ng'ennaku z'omwezi 23 okwekalakasa mbwe against corruption mujja kukitegeera. Naye abasajja ba gavumenti bano Chris Baryomunsi ono ye yaleeta guli oguteeka oba age limit, term limits, ono gwolaba ono musajja mukulu. Naye abasajja ba NRM nebuuza oba mulya mmere ki? Emmere abasajja abantu ba NRM bonna gye mulya esaana kumma baana balala, kubanga bwe babanga n'abaana baffe bajja kutegeera nga bwe mutegeera kyannaku kya bulabe, kubanga constitution eragira munnayuganda okubeera nga yeekalakasa mu mirembe, peaceful protest. Okitegedde ekkirizibwa mu constitution. Kati Chris Baryomunsi owakanya constitution waliyo nga bagikola, wetuleetera oguteeka wano ogutulemezaako mwami Museveni afuge paka waalifa oba waalyagalira nakati oyimiridde. Naye olunaku lujjako era ku makya mujja kunoonya ennyonyi balibbo nga balinnye. Njagala kubeera ng'oyo muvaako, bwe manga muvuddeko njagala onzikirize nsooke mmala okwetooloola nkubuulireko oba olyawo ne bino obitegeere. Najjako wano ne nkugamba gye buvuddeko nti eggwanga erya Uganda okusinziira ku musango gwawaabibwa eggwanga erya Congo mu International Court of Justice ICJ, nakutegeeza nti kooti eno yalagira Uganda eriirire Congo ng'egiriirira ki? Egiriirira oba olyawo mu myaka gya kyenda eyo 1990s eyo Uganda yagenda nebba ebyobugagga e Congo, netta abantu e Congo, negenda maaso n'okuba nga edistroyinga ebintu by'Abakongo neruutinga. Kakati b'Abakongo baawaaba ku lw'abantu baabwe abattibwa amagye ga Uganda. Kakati bwe baawaaba International Court of Justice ICJ negenda maaso n'okuba nga eragira Uganda eriirire Congo ensimbi. Byonna nga bigenda maaso olunaku ondooza mu budget eyise twagenza okutunula nga tulaba government of Uganda is set to pay 199.83 billion of the 247 billion to DRC. Okitegedde nti government y'eggwanga Uganda egenda kubeera ng'ewa government ya Congo billions 199 mu obukadde 83. Yes, nga zaawukana ku 247 billion. Okitegedde bulungi. Individual government who approached and stole timber. Ngano nga batugamba nti bano ba government officials babbayo embaawo mu Congo, babbayo golodi, ngate bino bya bugagga by'Abakongo
kale nno gavumenti ya Uganda nyongera okujjukiza gwampuliriza zino sente ziva mu budget nga baziwaayo zammwe oba zaffe ffe tugenda osasula guno omusolo naye njagala weebuuze nga tugusasula gwe ze babba baziteekawa kitegeeza babba embaawo z'abakongo mu bibira by'e Kongo sente ne bazeeteera mu nsawo zaabwe ne babba golodi w'abaganda baffe abakongo okuva e Kongo sente ne bazeeteera mu nsawo ne batta abantu e Kongo oba oliawo n'okubeera nga bamalawo ebintu byabwe naye eyo yonna ffe tugenda okusasula ogwo omusolo ekibuuzo kiri nti tusasulira biki bye tutaalya okitegedde bulungi baganda baffe nabagamba e Kongo abaana bawaŋŋanguse Kongo gano mazima abamu bazze Uganda abalala mukama abasaasidde bagenze mitala w'amayanja ne n'abawaŋŋanguse bavuddeyo nga bazadde baabwe battiddwa bazadde baabwe nga bakoleddwako ebyambyone ng'abaana balaba ebikoze bino oluusi ge magye ga Uganda ge magye g'emikagokago Kongo bagidisebola kwegamba bagimazeeko emirembe bagijjamu eddembe naye ng'ebigivunaanibwa bya bugagga byayo bano abannakigwanyizi ba opportunists bo bagendayo ne batandika okubeera ng'abaana b'e Kongo oba oliawo babasaasaanya mu mawanga babbe ebintu byabwe so oba oliawo okitegedde bulungi gavumenti y'eggwanga Uganda egenda kubeera ng'esasula billions 199 mu obukadde 830 ekyo kitegedde njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata nayo ngiteeke ebbali bwe manga ngitadde ebbali nzikiriza twolekereko ku bigambo bya ddiini luba wasaava naye nga sinaba kubanga nkutwala ewa ddiini luba wasaava munzikirize mbategeeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Musinguzi ayolekedde ebitundu by'entuŋŋamu ebbugumu lyatandise okubeera nga lirabikako abantu b'entuŋŋamu bamulindiridde era nga njagala kutegeezaako juzi yava Ishaka eggulo yabadde mu bitundu ebyebushenyi saidi zeeyo leero ayolekedde entuŋŋamu era agenda eyo wabula ng'entuŋŋamu vibe yo y'amaanyi ge mazima entuŋŋamu bamulindisiza maanyi kale byonna tujja kuba nga tubikuwa ebigenda okubeera nga biva saidi zeeyo nzikiriza katono nnyo twolekereke wa ddiini luba wasaava omumanyi bagamba eyeeweeza omumba gwe bazikuba ddiini luba wasaava yayagadde alumbagane ne bw'aba alumbagana oba oliawo katulage nti oba oliawo tulina bye tusobola okuggyayo bye tumumanyiiko njagala owulirize kakati tusogola ddiini luba wasaava gwamugoberera era amukkiririzaamu otegeere muntu ki gw'okkiririzaamu njagala kutandika neno message eva ku mukutu gwa Kampala Journal egamba nti oba oliawo when you fight corruption fights you back bw'obanga olwanyisa enguzi n'enguzi ekulwanyisa kitegeeza ki nti bw'obanga olwanyisa abali b'enguzi kitegeeza bajja teekawo omukono munene nnyo okubeera nga nabo batandika okulwanyisa ebigambo bino byayogeddwa Joel Ssennyonyi mu ngeri emu ebigambo bye bimu byaddiddwamu omukyala amanyiddwa nga Evelyn Anite bwe yabadde ayogera ku by'enguzi naye yagambye bw'olwanyisa corruption naye kulwanyisa naye njagala tusooke wa ddiini luba wasaava tusobole okubaako bye tutegeera okusinziira oba oliawo ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna nga tugajja ku mukutu ogumanyiddwa nga Kampala Journal omukutu guno gutugamba nti omukulu amanyiddwa nga ddiini luba wasaava bwe yali akyakola ku mukutu ogwa NTV omukulu ono yavunaanibwa obtaining money okuva kuba Asian ng'abagamba nti ngenda story yammwe giraninga ku mpewo ekitaasoboka era bye bimu ku byamugobya ku NTV ayina aba Asia be yajjako ssente ng'abalaganga bw'agenda okuzanya programu yaabwe oba story yaabwe ku mpewo ekitaakolebwa era ne bagoba ku NTV
ng'ennaku z'omwezi 23 Februari 2017 Dini Rubawa Sava yakwatibwa aba Special Force Commando Unity nga bagamba nti ono yagezaako okubeera nga afera sente okuzijja ku mushiya omu, yes, Shia community in Uganda amanyiddwa nga Omaro Bongo. Omaro Bongo ono yaliko chairperson wa Mayuge district. Dini Rubawa Sava yakwatibwa aba special forces commando unity ngagezaako okubba, okitegedde, attempt kwegamba ngagezaako okubba sente okuva ku mukulu w'abashiya mu ggwanga Uganda. Yes, ngagezaako okubba ensimbi oba okunyaga oba okufera omukulu akulira abashiya mu Uganda, Omaro Bongo. Ekyo nakyo tukiveeko. Ng'ennaku z'omwezi 10 March 2018 omukulu ono yakwatibwa n'atwalibwa Katwa police station ng'era ensonga ezimutwasizaayo za human trafficking and obtaining money by false pretense. Okitegedde, yatwalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 March 2018 yatwalibwa Katwa police station ng'avunaanibwa ogw'okukusa human trafficking, okukusa abaana nga abasuubizo batwala ebweru w'eggwanga era n'abajjako sente mu lukujjukujju. Era wano bakugamba ng'akozesa company emanyiddwa nga Global Agency emanyiddwa nga Global Skills International Limited. Global Skills International Limited yajjako abaana sente mu lukujjukujju ng'abasuubiza emirimu, wabula sente zino n'atabawa mirimo n'ate ne sente n'atazibaddiza, n'ajjako essimu ye Dini Rubawa Sava nga sinaba nakutuusa ku bye tugenda kwogerako. Mu 2017 wakati wa 2017 ne 2018 Dini Rubawa Sava yagenda maaso n'okubeera ng'era afera sente, okitegedde, obtaining money from at least 37 unsuspected youth, claiming that he would get them jobs in wano bakugamba ntino nga wakati wa 2017 ne 2018 Dini Rubawa Sava yagenda maaso n'okubeera nga afera abantu abawerya ddala 37 ng'abajjako sente ng'abagamba nga bw'agenda okubafunira emirimu, agenda okubafunira emirimu oluvannyuma n'abulawo. Era keesi eno yawaabibwa Katwa police station under SD reference 47 nga 5 Ogwokusatu 2018. Okitegedde bulungi. Mu ngeri y'emu Dini Rubawa Sava tugezaako oba ngezaako okubeera nga mbawa Dini Rubawa Sava ono Dini azze ayogera ebigambo ng'abikyusa, n'ekirala nkulaga omululu gwa ssente nti guli musuula awabi. Bino byonna by'azzaakola bimuleetedde okubeera nga biteeka professional ye oba brandi ye mu matiga, era nga bino bimugobeza ku media houses ez'enjawulo okugeza CBS FM, NTV, NBS, BBS, egyo gyonna emikutu gimugobye. Dwaki? Dwa bino byakola. Si mwerufu, si mulambulukufu, muyaaye ate mulimba. Okitegedde bulungi muganda wange, akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Yayagadde tumusogola alowooza amanyi, naye kale naffe tujja kubeera ng'oboolyawo tumutegeera. Ne kano nako kankagatteko oba nsooke mmala okubawa akatambike. Kano akatambi nako kake kansooke nkabawe nga tegeza kale kanzije diri ngenda mubawaako diru gyalimu erimu obukadde oboolyawo 10 obwa $, ku mulimo gwaliko okuba Joel Ssenyonyi. Kanzije abambuuza oba NUP nagivuddeko gisuula kati kambabuulire kuba ne bino mbadde saagala bibagamba, but let me tell you this. Ng'ennaku z'omwezi 1 June, mark the dates, 1st of June
ennaku z'omwezi lumu Juni 2024 bw'oba omanyi ova Masaka bw'oba omanyi ova Buddu oba mu Greater Masaka kakasa nti 31 Meizi kusangayo olwo lunaku okuva nga 29 3 mugende musule ewammwe kubanga ekigenda okuddako eri NUP temugenda kyagala ababaka abasoba mu 100 they are going to declare themselves out of NUP ekyo kye nali mbategeeza oba mwali temukitegeera ababaka abasoba mu 50 bagenda kwegaana ekibiina kyammwe bwe mba mwali ekyo temukimanyi ekyo kitegeeza bw'oba badde olina ababaka 57 5 ne bakuvaako ne bagenda oba osigaza bameka ebintu ebimu temusobola kubirizoninga mwe basajja mmwe obwongo bwammwe butono munansonyiwa bagamba bwentyo naye ge mazima genjagala mbabuulire Poti eyo bamuwa enguzi simanya kawumbi kamu mu bukadde bina bingi ababiyisa bipropaganda eyo ate nga bamanyi ekyatambula ekyagenda mu maaso zambiki sente ki nti tewazikwata ate kakati ripooti nagifulumya nebeera ready Madam Speaker n'agirwanyisa kakati oli bwagamba nti nafuna sente okulemesa ripooti kufa ababiri ani aba yatwala sente bwekiba nti waliwo sente ezafuluma okulemesa ripooti kakati wakati wanze ne bannanga abakola ripooti etugifulumyanga eri ready n'oli eyagiremesa okujja ku fulo ani aba yalya sente manye ebintu bino tebyetagana kulowoozaako nnyo kubaffe twanoonyereza grounds kuyagiremeseza nti yaliikinga mu bamawulire nga parliament esobola kukubaganya birowoozo ku nsonga already ez'emawulire obubbi obuli mu Uganda Airlines buyitirivu naye nga bwe tunoonyereza awo wakati mu kunoonyereza Speaker n'asinkana ate omuntu gwe twali tunoonyerezaako ne mugamba Madam Speaker kikyotegeeza ne mugamba you have a right olina right nga Speaker okusinkana omuntu yenna mu ggwanga naye kati omuntu ono tumunoonyerezaako aliko ebibuuzo bingi naye kakati gwe omusinkanye n'ebifaananyi byafuluma ne mugamba kati oyagala ndowooza eki akataayi tekasala nampandikira ebbaluwa nti kakati okunoonyereza kwa Uganda Airlines mugobemu bannamawulire ne mugamba sijja kukikola newankubadde oli mukama wange naye ekyo ŋŋaanye kubanga buli omu gwe tunoonyerezaako tubadde tumunoonyerezaako nga kamera weeziri lwaki ono oyagala tumunoonyerezeeko mu kasirise byebyava mu miitingi gye wali naye ne mugamba sijja kukikola neŋŋaana nennemerako era bannamawulire ne balemeramu ne tunoonyereza nga balwana nti kakati kino mukiveeko ne mugamba ndeka tukize obuvunaanyizibwa bwange oli Speaker gwe nga Speaker linda ripooti yange ku fulo awo oyingiriramu bwemba nina ekikyamu kyonna kyenkoze kale ekyange si kyekiri final ne committee wali mu house n'agirwanyisa eventual report ne tugifulumya nga tekuliko na minority twagezangako okunoonyereza nga tujjayo buli kimu era nga tutambuliramu mu ripooti zonna ze twafulumye saali naye ne minority n'egyo ripooti ya Uganda Airlines Madam Speaker n'agamba tujja gisoma Ssenyonyi ogenda kudduka Kampala twagala kye bayita audit report nze asinga okugyetaaga eyogera ku by'obugagga byo nga bw'obifunyeemu ombuulire wajja wakola sente ze ezazimba ennyumba mu myezi 2 eyo gy'olina ekyanja era otubulire ne ku flats eziri entinda nazo sente zaavuddewa zoli mu kuzimba mukulu watinkudde ennumba nga zibadde ziwummudde ku ssaawa 6 kazikuluma eruma oziwulire gwe bw'oba omanyi nti tubadde tuli ku bino byokka byenkubanjizaako akawumbi akamu mu obukadde 7 ngenda kutinkuula bwe nkumaliriza nkwate ne ku kano kakyaliiko kamusisi gwe ne bw'oddayo ewaka mukyalawo mugambe nafunye ekizibu mutandike okuseevinga ze mugenda okunsasula gwe sirina ze nkusasula tandika okuŋŋaanya oba mukendeeza za kameeza oba mukola ki tandika okunoonya z'ogenda okunsasula bw'olemererwa nja tunda njuuyo kankikugambe togenda kumpona gwe gwe manyi obulungi nti walya sente
ndoza report nagusalira mu ye Kenya je batakumanyi naye mu ya Uganda wano tuzzeyo waliwe twatandikidde. When you fight corruption, corruption fights you back. Joel Ssenyonyi bw'atyo bwe yategeezezza. Agamba nti nno oluvannyuma lw'okukitegeera nti nno after realizing that censure motion, oluvannyuma lw'okukitegeera nti censure motion yali mu parliament eyina kalya y'abapolitician be yali ekutteko okugeza Mathias Mpuuga, Anita Amongi n'abantu abalala baddidde ne bakwata oboolyawo ensimbi ne baziwa bavloga Dini Lubowa Sava n'abalala. Kampayini eno yakulwanyisa Rope Joel Ssenyonyi era nga bagamba the speaker through a PPS Kaya Rajabu bagamba nti oboolyawo bakontaktinga omukulu gwe bamanyi amanyiddwa nga Bwowe Ivan nga baagala okumuwa obukadde 10 obwa dola, I mean emitwalo 10. Yes, omutwalo gwa dola rather nga baagala omuwa omutwalo gwa dola. Ono nno former Makerere Guild president. Ono nno yagenda ali mu ggwanga lya America. Ono bwe bamutuukiridde nga gwe baagala okukozesa okulwana entalo zino n'abagamba owaaye mundeke eno gyendi ndi yaddeko era nga ali mu kupushinga kye bayita Mandela Fellowship course. Mandela Fellowship course. Bwowe yatidde okukola omulimu guno that associating with a US n'ebirala ebiringa ebyo yatidde okukola omulimu guno ng'ali mu ggwanga erya America oba mu ggwanga erya America ng'agamba nze mundeke siina gagenda kudda mu binnya by'e Kampala muganya g'e Kampala ago ntandika okubeera nga nze mwenkolera. Era ddiiru eno oluvannyuma lw'okuba ng'ono yagiganye butereevu bagisindika ewa Dini Lubowa Sava. Era mu kugisindika ewa Dini Lubowa Sava mbadde nnoonya details wano katono nnyo tusobole okuba nga tuzifuna okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga the Kampala Journey. Ddiiru eno erimu miliyoni 4. Miliyoni 4 oboolyawo omukulu Dini Lubowa Sava zaali mu kutuuyanira era nga bamutegeeza bajja muwa n'obukuumi Dini Lubowa Sava era kati abagamba omulimo nguli bize. Kye kino kye nabagamba nti Dini ateekeddwa okubeera newankubadde nali siina bukakafu nali mbagamba nti ateekeddwa okubeera ng'alina omulimo gwaliko. Kakati kwata ebyayita bye omanye nti musajja emirimu gyonna gy'abadde akola bagimugobyeko lwakwefuula kyatali ayagala okujjaka kwegamba muntu wakwagala kunona busente. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso tukitegedde bulungi Dini Lubowa Sava ali ku mulimo ekyo mukitegedde kulwanyisa Joel Ssenyonyi dwaki yateking over obwa Rope okuva ku Mpuuga mu ngeri yemu y'omu ku bawomya omutwe oba mu kisanja kye nga leader of opposition omukulu Mpuuga oba okulabisa mu parliament we kweyongeredde. Apuliriza Joel Ssenyonyi y'omu ku bakoze eby'omuwendo ebyanaggwano okulabisa parliament y'eggwanga nti yakiwaanyi yakicupuli ejjudde ababbi abalyake oboolyawo. Njagala kubeera nga Dini Lubowa Sava mukwata mu muzebbali soke tuwolekereko omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi. I mean omukyala amanyiddwa nga Evelyn Anite. Evelyn Anite ono minister mulambirira era Evelyn Anite ono ye state minister of finance for investment. Okitegedde njagala tutuuke ku bigambo bya Anita Amongi gye buvuddeko basinkana General Museveni eyo era ng'ekibuuzo ekiri wano bagamba is all well with Anita Among? The state has just edited her ex-bio. Ono omukyala abadde amanyiddwa nti nga bono gamba ntino bagiyita batya
bagiyita batya munzijukize background bwe mba nkiyita eya X oba Twitter ye abadde alinayo ekifaananyi ng'ali ne General Museveni we twogerera yagenze maaso n'agikyusa n'ebintu ebisinga background byonna n'abidiriitingayo era okusinziira ku mawulire gano njagala kubeera nga nkusomera butereevu nnyo ebigambo nga bwe bizze ku Evelyn Anite. Anita ono njagala era kubeera nga mukujjukizaako ye mukyala eyagamba we have the maje tulina amaje okitegedde we have the maje amawulire getwongera ogenda maaso n'okuba nga tufuna galaga nti Minister Evelyn Anite yafulumye dde eggwanga n'ayolekera eggwanga erya Canada era ng'okusinziira ku mawulire getufuna kiraga nti nno omwami we oba oliawo ye ambassador wa Uganda mu ggwanga erya Canada. Yes, ono agamba nti oba oliawo enguzi evuddeko kalumanywera jjukira yavaayo n'abaako ebitongole byalumbagana kakati ate nuna ekiwandiiko kye nnoonya n'okusomera bwe babadde nga basinkanye eyo gye babadde oba kyankwanzi yes mu retweet ya mwami Museveni gy'abatuuzaamu nga baminisita waliwo ebigambo ebitazze bulungi eri Minister Evelyn Anite nga bagamba waliwo ba investor abaavuddeyo ne balumiriza omukyalo ono okumuwa omudidi gw'ensimbi wenjagala mbe nga oba oliawo ankusomerako osobole okubeera nga otegeera ensonga eno ti omukyala yanaamye okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga exclusive UG gulaga nti Minister Anita off to Canada days after storming out of Museveni's meeting. Bagamba State Minister of Finance for Investment Honorable Evelyn Anite has left the country for Canada. Yagenze mu ggwanga lya Canada. Era nga bategeeza nti ennaku eziyise emabega minisita ono bwe yali mu cabinet retreat era nga yasinzira wali ekyankwanzi wiiki ewedde okusinzira ku mawulire ag'omunda galaga nti Anita yava mu meeting eno eya mwami Museveni yalekawo mukama we. Evelyn Anite, ladies and gentlemen, yafuluma n'alekawo mukama we. Niyo bani Museveni alisonyiwaani bwe baali ekkolola abasuubuzi bagenda okulya zeeyi byayogera nga tebigatta bulungi bagamba nedda wano muzeeyi kale oyogedde weebale katokuviire ne bamuviira muzeeyi yasigala ku muzindaalo nga yeeyogeza yekka kakati wano minisita we Evelyn Anite yafuluma n'aleka mukama we ng'ayogera era nga kigambibwa nti kino kyaddirira oluvannyuma according amawulire agava munda galaga nti meeting eno shamefully yagenda mu maaso n'okuba nga oba oliawo eswaza Evelyn Anite oluvannyuma lw'abainvesita babiri okuvaayo mu maaso ga mwami Museveni ne bagenda mu maaso n'okuba nga badimandinga $100 $100K okitegedde era nga bagamba zino zaaweebwa Evelyn Anite ng'enguzi. Kino nno bagamba kikyashookinga mwami Museveni naye mwami Museveni enguzi ekyamushookinga lwakuba abawandiise kino kye bawandiise kino kyashookinga mwami Museveni era nga bagamba yali takikkiriza naye bainvesita bano balemerako era ne bagenda mu maaso n'okuba nga bapointinga engalo mu minisita we Anite. Interestingly oluvannyuma lw'abano oba olwa speech omukyalo ono gye yali amaze okukola emabege kwegamba eddakiika ezaali ziyise Anita Amongi Evelyn Anite amanya gano gankonfuzinga Evelyn Anite yali amaze okwogerako eri abakulu ne mwami Museveni ng'era ategeezeza mwami Museveni nti oba oliawo enguzi ye kalumanywera era ye kazaala byonna n'eggwanga okubeera nga litambula kibaliga kwegamba ng'ayogeza maanyi era ategeeza mukama we generaali kakati olaba wano we tuli enguzi eri mu bitongole enyenyamagi Evelyn Anite agamba no mukama we aga olaba muzeeyi
kakati muzeeyi kye tulina okukola kwe kukwata abali b'enguzi abalyake tetulina bbawa mukisa oluvannyuma lw'okuba nga amaze okubyogera byonna mu bantu abaaliwo mu retweet eyaliwo wiiki ewedde wakati mu maaso ga mwami Museveni ng'amutunudde mu bwenyi ate laba bayinvesita we bagenda mu maaso n'okuvaayo ne bamusongamu engalo bagamba mwami Museveni omulaba oyo omukyala atuddawo ava okwogera waggulu awo oyo omukyala yatutwalako enguzi ya $100,000 Museveni naga tuli kuki wano era nga wano bagamba it must be noted that Anita change a social media profile kino kijjukirwe oba mukitegeere nti ono omukyala yakyusizza social media platform ze era n'agenda maaso n'okubeera nga ajjako hatayito yaggyeko ebitiibwa bye ebya minisita and also deleted her profile photo era najjako n'ekifaananyi ekya profile kyabadde aliko ne mwami Museveni wano batugamba nti Anita Amongi bawe Alan Kaija is a Uganda's deputy head of mission ambassador to Canada Owachichenga yafulayise agambye nze kale bwe manga nazibba omanga najjako omuntu enguzi ezo tezimala kutandikirawo kamalekere ensi yammwe apuliriza omukyalo ono Anite yaggyeko tayito ze jjukira abaddeko minister for biki and biki z'abadde alina naye wabadde tayito ze eya state minister of finance for investment yaleseewo yabidiriitinze n'ateekawo this is the official account of Anita E. Okitegedde biri ebitiibwa ebya minister finance biki yabijjewo yabisangudde n'alekawo this is the official account of Anita E. Okitegedde kakati bino ebimugudde mu matu agenze n'awandiika n'agamba I really don't want to make comments on corruption while on leave sandyagadde kubako kyenkola komenti yonna ey'enguzi nga nkyali mu liivu yange n'agamba naye kino neesanze nga nina okukirespondingako nina okukyogerako agamba nti neno y'engeri kwegamba abali b'enguzi gye balwanamu bw'obeera nga obatuuse oba oli awo we baliira nabo bakulwanyisa Evelyn Anita agamba kuno kumulwanyisa era bano bamuteze batege I expect them to write more fake stories era mbasuubira okubeera nga bagenda kuwandika fake stories nyingi nnyo zituzeerye waddiini luba wasaava nti oba oli awo mpuuga baamukwata waluma yanoonyayo bavloga abasobola omutambuliza ensonga ze ne Evelyn Anita kyekimu kyakugamba wano so basobole okubeera nga bakulwana okulwanyisa enguzi n'agamba ebyo byonna ebyogerwa nze sibimanyi ne babuuza bw'oba tobimanyi oluvannyuma lw'okuva mu retreat ekyankwanzi lwaki wakyusiza profile picture n'ojjako gye wabaddeko ne mwami Museveni oteekako eyiyo y'abaffe lwaki awo ku Twitter bayaawo ewalina okubeera ebitiibwa byo nga state minister lwaki wabijjeewo n'osigazaawo just this is the official account of Anita oba Anita E. Ekyo nakyo kibuuzo kiri awo kale njagala kubeera ng'oba oli awo ensonga zino nzikomekkereza wano wabula tusinkane mawulire amalala baganda bange byonna tujja kubeera nga oba oli awo tubikutuusaako byonna nga bwe bigenda tusinkane mu mboozi endala Katonda abankuumire tusobole okuba nga tufuna amasannyalaze okuweereza mu maloboozi amalungi